omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu sabbiiti eno kumpi yonna enkambi ye egimazeeko mu mbeera ya kusikamugwa n'ebitongole by'okwerinda mu bitundu gy'abadde mu kuwenja akalulu. Olunaku lwajjo mu bitundu by'eyiganga embeera yasusse kuba omulamuzi era omuntu omu yakubiddwa essasi lyamusse n'abalala bangi ne babuukawo n'ebisago ng'abawerako baasobeddwa olw'amasasi agaakubiddwa poliisi n'amagye. Kati olwali twogeddeko n'omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke n'atangaza ku mbeera eyabaddewo n'etuuka n'okufiiramu omuntu. Kati ekyabadde eyiganga it was a build on ku ki ekibadde kijja kibaawo. Obulamu tebwali badde nga bugenda olwa okunoonya akalulu. So omuntu omu ye yaluguddemu Okero Misaki yakubiddwa essasi. Of course n'abantu bangi abalumizibwamu mulimu n'abasirikale. Lusoke embeera eno agyesigamiza ku bawagizi naddala aba Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP okola obulumbaganyi ku b'ebyokwerinda era agamba nti abasirikale baabwe baakwasiddwa mu kanyolagano kano era banyiga biwundu. Amayinja ago ge muba musuula gaaki. Naye bw'oteekamu okukuba omukozi wa gavumenti especially omukwasisi w'eddembe ekintu oba okitutte wala nnyo kubanga abapoliisi tuyina reports za injuries, tuyina n'emmotoka zaffe zakubiddwa, z'emmotoka ziringa 4 oba 6 awo. Then waliyo n'abantu abakwatiddwa 16 era ng'abo bakwatiddwa nga bikwatagana n'emivuyo egyabaddewo jjo. Wabula agamba nti okunoonyeza kugenda mu maaso era ssaabaduumizi wa poliisi Abaasibye Akagaba ku bbalaza wakuvaayo abeeko byategeeza eggwanga ku nsonga zino. Wabaddewo okugenda nga tutuuka ku level gye tutategereganamu ne ba politicians abamu and awamu ne wajjamu n'emize ffe nga security gye tugamba tuyinza obutagumiikiriza, especially emize egirimu okukuba abantu baffe abapoliisi. Abamu ku banna NUP abazze beetaba ku nkuŋŋaana ezibeerako obutabanguko basambaze ebyabawagizi baabwe okusosonkereza ab'ebyokwerinda. Era bamundu be bakola effujjo lino lyonna. Akalulu tekalina kuba lutalo lwa mundu. Ffe tetulina mundu. Twagala okumanya poliisi obuyinza bwekozesa obusukkulumye ku mateeka ebujjawa. Poliisi wabanga owulira ebigambo bino IGP tukusobolera nti oli control of security forces ezoweereza ku ground okuuma abantu, tukusaba obwedde ku bigere. Ate abakulembeze ebibiina ebyenjawulo bagamba nti abakuumaddembe balina okweddako olw'ebyo bye bazze bakola ebirabikira ne mu butambi. Ekyobubala Kyagulanyi buli gy'alaga essanyu lye balina kati kyekitandise okutiisa Museveni kubanga gwe abantu bava ne bajja ku street ekyo kikubya. Ekyokubiri ayagala nnyo okutangira okulaba obuwagizi obwo balaga Kyagulanyi gy'alaga nga buzze wansi kwe kwekwasa nti basosonkereza abapoliisi gwabe batasanze mu poliisi barracks. Use of excess force egenda twononera akalulu, egenda kwonona ekifaananyi kya poliisi ate n'abamu balumizibwe nga si kyekigendera kyaffe. Nolwekyo tugende mu maaso ne campaigns ez'obukkakkamu, buli muntu ayogerere candidate we gw'ayagala, buli candidate alina afune access mu kukola campaign ze nga tutambulira ku mateeka, and this is not a license. Ndi olwokuba tugamba abapoliisi mwefuge buli muntu amenye amateeka nedda eyo empindi nayo si nnungi. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, agesigika. Weewaawo tweyanza nnyo munnaffe Joseph Serwoza. Kaakati